I have always urged that there is no useless degree. Before you go ahead, Katanya Olonse Lokuta September. Waliwo omwami yankubidde essimu n'aŋŋamba nti bayambe nnyo wawe bonna beevubuka akutungira ono w'amasuuti nakati wenvudde azimpe yes baba omusajja mugendeyo wali mu mugambe nakati nabagamba nti teri diguli etaliimu makulu. It's the level of the development of your society. Abaganda or Africans, but I am more concentrated in Uganda. The Baganda knew environmental protection and to preserve animals for the future. Okay. Bakola ebintu ebyo ebisolo babyeddira kituufu ebiwuka babyeddira nti if the whole Buganda society ng'eri ebintu ebyo bijja kuggwaawo. Yes. Essence behind you. Yes. Abaali tebalina diguli ya environmental protection ye Makerere balina amagezi ago okupreservinga to preserve in many areas of Buganda. Bakugamba bwogenda mu kibira n'onoga amatungulu n'ojjayo enku obulira mu kibira, concentrate on one thing. If you are going for firewood, if you are going to do this, baali tebalina diguli naye ng'obwongo bukola naye obwongo bwe babulikola ki nga bukola bulungi. Era bw'otuula emyezi gy'Abaganda bagikubuulira nti ono mukutula nsanja January ono ntenvu onaani because they preserved the environment. Okay. Emivule gye musala abasoga bagambanga nti gyamera gye abazungu bagenda ne baga nti gino emiti gyane nti gyamera gye. That's one. You people evaluate when you have a degree in environmental protection. Lwe muyiwa omusenyu omumalamu ne mumuyiwa muki yes. The reason is simple. You value the plot. If I want to build a house in Muyenga, ya billion years. Why don't I have a swamp? Nenjiwa mu malamu. Nengenda mu Nema clarification years. Oba osimbawo bikajjo oba osimbawo to preserve. Nema bagigula sente. The director of Nema is a very rich man. Are you sure? The police has a Nema. But they have a policy in a police. Abo tulina bakwata mu government ya standby generator. Kubanga ffe tugenda kuteekawo the cemetery of shame. Watta abantu n'otunda organizo. Yes. Olina nkabirwa. Yes. N'omutwe gwe n'ekifaananyi kye naye nga tumuziisa amagulu gali wansi olina kalema amagulu ge gajja okubeera nga waggulu naye nga omutwe gwe tukusulise. We are going to have a cemetery of shame. Abaana tubazzeeyo mu buto nga bagikyalira. Ono yakola ki? Kyabba ssente z'amasannyalaze. Kino kyakola ki? Kyatta abantu ekitunda organizaabo. Kino kyakola ki? We must reorient this country. It's not a question. You are knowledgeable. Tusomye tuli bayivu nnyo nti Abaganda bakugambanga nti obuggo obutono bwe buliikiriza ennyanja kituufu. Mayanja yavanga eri n'ayitawo kwe bayita kunyeewazana n'ayolekera ennyanja. I was in coach yesterday, no Saturday, Friday, nabadde coach. Omuntu ne muga nti omanye ennyanja ebagita Kijjana Balola. When you look at that lake, Kijjana Balola, temulimu tilapia. Temulimu kintu kyonna ky'amaanyi. Why? Babuyita kaceera. Ndowooza kaceera kitegeeza nti abakoki baaga nti eno tennagejjengege kaakedde okukalya kaceera. But Nadizi yakola research neekulaga nti mweriyo omwo mulimu layimu. There is a mineral. But the difference is when you go to Kenya, osanga abakazi abalungi ennyo naye bw'aseka kodduka.
Fwe mu Baganda tuga nti yaluma empumumbu amazzi water. You can find a beautiful woman in the Kenya, but when she smiles you run away. Amanyo gaba gakolayo kati kochi ennyanja etuyina gyeva leka naawe tiweri amanyi gyava bajogolafe tebagikola teri amanyi wetandikira bagiyita kijja nabalola batugambanga mu buto nti bagirima neggwawo naye oba I believe I'm not a scientist I'm not a gone erabika eyina oba kureta eyina amazzi agakuba wansi ya kuba kijja nabalola teyina bweva si tributary si kisiki but they found out nti eyo kochi eyina lime w'amaanyi nnyo asobola okukola sementi asobola okukola ki naye bano bagenda kubayo emipiira gyabika so therefore I was at my home nengamba the sister wange twabeeranga n'emituba wano nga waliwo abakomazi era when I was coming nze n'ebintu nkyogerako nenkisanga nasanze emmotoka eyetisa embugo nembaga nti mulaba embugo ezo oyo ayina obukadde nga 10 oba 2 kuba olubugo wali mu mbugo omuganda tekyaziikibwa mu mbugo kituufu emitiba kale kankubuulire okumanya omuganda ayina lisaaki omuganda ayina omutuba n'enserere enserere kwe kuva ekikunta omutuba gwe guvaako ate omutuba guyinza okudda emirundi ng'ena bwebamala ogugera ogwalakata ne bajjako olubugo ate bagusiba endagala and it produces again omutuba ne busobola obutuusa ekitabyawo twasomanga mu primary nti why do we have these trees nti wind breakers bukyali mu primary this is a government which has a minister of environment protection. This is a government that have all the structures. The reason is they are not intended to work but to get bazungu money. Structures is a government. Yes. Sikolera bana Uganda. Yes. Nekufuna simbi kuva Bulaya. Ekyokubiri nti Uganda eringa ekigali n'endogoyi. Which one comes before the other? Kigali ekino okuva. When you read how capitalism developed in England in 1200 AD, the Black Revolt, bo abasenze bekalakasa ne bataba nanyini taka ne bakkiriza ne bagenda mu industrial revolution ne mu bibuga. Kakati the big chunks of land left in the villages bakola kibaita fencing system in England in 1200 AD. Fencing system in England mu kifo ky'okulunda abantu balunda ndiga for wool and mutton bali ne bagenda kati mu Uganda otandikirawo muwamba ebibanja by'abantu ne mugula ettaka ne mubagobayo ne mu kibuga ne mubagobayo olaba an idiot who calls himself a leader. Leadership is solve problem ne kikugamba ekisiru Museveni kyawo obwaminisita bwa Kampala mbadde nzija awulira ne kikugamba mbu bodaboda muziwandiise ng'eriiza eyongera kujja kati bawandiisa ki tikyayingira amasenyezi we gakwata ennyumba okola kyojjamu bbalubu ojjako miniswit kasajja mmwe gakazi mmwe mwasomera ki where did you go to school and I will continue abusing kwete mulina gye musobola kumpabira walabye n'ebiwandiiko bye baalese nti bajjako naye omulimu ekirimu kimu yagambye you must express maximum professional omuzongodde I believe in combative journalism kuba kujjawo munoonye Museveni tetujja kudduka katuleke abantu abakube babattirewo as I talk now people ganging up against a Canadian. They are near the Canadian now. Babadde bagenze wa Ruto kubbayo sente. Kakati bwe zibalemu okubba ewa Ruto bagenze wa mu Canada naye yazibamu bagala kuwamba Uganda Airlines. Mukula the most dangerous person Museveni should handle or arrest is Mukula Mike Mukula. Are you sure? I'm telling you. Let him challenge him. Mukula once oversaw the government. Are you sure? Mukula once oversaw the government. Let Mukula challenge him. What do you want to see Pastor Deck? Challenge me. Ne video basajja mwemba malewo kakati nkugamba
teryasobola kujjako pulogulaamu zaabwe. Okay. Abantu ensi yonna bankubidde amasimu abagoberezi nga beera liikidde. Kano katubanika akajiji kaliko kamesa kajijjeko ne kitaawo bamutte. Ani yakutumayo? Ani yakutuma kukola bya organize? Tatumanyira kalenzi gwe. Teka kutumanyira. Nakana kola aka. Bambi akala bwokatulira nasomye ekiwandiiko kyako. Akakayusi sikatya. Kaga kazijjeko tebakakubali bakatta. Bakola gwe bakubba. Kano. Waliotta abantu waliotta bacho. Waliotunda organize zaali za mbuzi. Obayita makuloni. Bakakubbe bakajja wano. Bwali bulowooza nti bugenda kukwata pawa. Pawa ebulemi. Kakati nkuga nti environment. Abazungu bakola batya. If you want to rule Africa, ngoyagala okufuga Africa mirembe, look at how the colonialists engeri gye beeyisaamu gye bayikolamu. Look at yagamba nti Africa cannot be developed by a railway system. Look at yawandika ekitabo ekye, the dual mandate. As we talk today, I don't know when Lugard died, but everybody in Africa, including East African leaders, they are talking about a double age. Yes. Tanzama leero abachina be bagikola. Bunonga buki. Leero yasooka mu Uganda. Nga eno einayo mitana n'enaana. Leero tetomera gwogitomera. Kituufu. Ne bakugamba nti leero yatomedde omuntu. Etya. Okwaliko abantu abagiwanikira. Ngejja. Zitomera. Nedda. That's stupidity. Eyo poliisi. Naye nze sikyanenya poliisi. Abataddeko zino zonna tebagendangako okutraininga. Fake. Zitamalirika naye bagende kabalye bandeetedde data ku bantu ba poliisi. Bavundu. Office basudde mu ninga tebalina. Olwo Buganda ne magamba ataganira bwereere. Owagundi wa CID. Kakati omanyi kye bakola? Baddira keesi ne bagitereka. Ne balyoka bagenda ewa director wa side ne bamugamba. Tuwe sente tuyinvestinge keesi eno. N'azimuwa. Enkya ne kigitwala fayiro yemu oweeyatta omuntu. Kibbize nnyo nazo buzadde. You must offer whole side. Bonna bagende n'akulo. Bonna akulo ajja kuziikibwa mu cemetery of Shade. Nakalima cemetery of Shade. Nankobirwa cemetery of Shade. Getutu cemetery of Shade. Muliragonja cemetery of Shade. Bonna gye tugenda okubaziika. Mugenda giteekawo. Twaguze ettaka. Omutwe gwa Nankabirwa guli bwe gutyo. Abaana bajja ne bamulambula ku ntono yakole. Bonna byonna tugenda bikuŋŋanya batta abantu ate naye erimu abanuka ennyo ennagisi ng'abatta abantu. Ate tubaziika wano. Political crimes ndala. Ne bano abassa abantu batunda ogani. Nabo ndala abo bakolve. Ngokano kagundi. Bakayitandika akeeduka. Minister. Kazikibwa walala nnyo. Kayinkalejinze mumise okudda kukutaba ne bawamba negwanika lyemulago. Ye by the way. Kagoba abantu. Nalaba yogera ku nsonga ya motion eyo ya organism. Kakati amatuba yina twaguze ekifo. Bwe munaba nga gavumenti naye fere ebifaananyi byammwe tugenda biteekayo. Ng'ekyo Nankabirwa kikukunodde bwe kiti. Mu bulamu tukulage kabuliyo. Tugenda kulaga kabuliyo. Tugwebaza oli waawano n'ekifaananyi kyo nesente twazifunye the cemetery of shame. Mukyo kitegeeza omuntu okumulaga nti gwe ogenda wano. Tumutegeeze Nakalima oli waawano, Akulu oli waawano, Gitutu oli waawano, wabba amasanyalaze Muloni oli waawano, kabuliyo yeeno. Nze Tamale tugende ku airline. Kakati let me tell you. How did the Bazungu solve African problems? The Bazungu Patulianga Africans. The Bazungu realized that in Uganda they were the religious the traditional religion How did they dismantle it? Tebawa basamize ettaka. Abataka tebalina ttaka. Because their role had been taken over by the missionaries. Bawa basiramu, ne bawa kanisa, ne bawa biki ne bano. Era Baba was square miles. Baba was 96 square miles. The Catholics got it twice. Abasilamu bafuna square miles abiri munya equivalent to Kamuswaga.
Ekanisa esatu esangiddwa mu Buganda square mile 93 neziri tudda wakati anti yekubuulira tebaaba abataka tebaaba wa okay ate bano Abaganda Hamu Mukasa baani bamugwanya ne bakwata ku ttaka lyabwe ne baliwo amakanisa n'amakanisa nze Tamale mugwanya bebaagabira ate ku makanisa ettaka lyali lyabwe nga bo anti baafuna akanaana square mile number 1,000 chiefs got 8 square miles waliwo ensonga gye nali njogera akenda ne bakalekera abaliddawo Kyewalabye Male Kyewalabye Male naye ali kumpi awe ne Kulubya ne Kamusi nabo mu cemetery of State mwebali ne Kalinaki mu monitor naye mwali kakuba nnyo muhoozi bwegedde ku mugwanya waliwo ensonga kyogera kuwa nino nga ya ttaka naye nga ne bagamba amugwanya talina ttaka tabagako na ttaka kuki mugwanya baafuna ettaka lingi nnyo bagundi kakati nkubuulira nti ku square miles omutwalo gumu 62 ezasangibwa mu Buganda kabaka bamuwako only 350 square miles kyaki bagiwa 90 abataka tebayina omulangira n'okumbogo n'abaddu be square miles 20 n'ettaka lya Kamuswaga ensi ye ne bagipima square miles 24 yes kakati nkugamba nti abazungu bakola batya basolvinga issues za Africa yes baddira eddiini eyaffe ne bagifuula ya busamizi shiriki by the time the missionaries arrived in Buganda naffe twali tuluse ku level yes tuyina ddungu lya bwikale lyakulira enkundi otolaba muyizi bwaga nti ddungu ayize yakulira wildlife ddungu yakulira wildlife tuyina Mukasa ow'ennyanja naye kati ennuuni bweyajja oyo naye Mukasa ayogera ki ayogera Lunyankole naye bamumanyi ne famire mwava akubye amaato g'abantu natwala ennuuni nagitwala nattira abavubi ku nnyanja nakola naye tuyina Kabuli naye mukabuli mwali mu naye mwali tumumanyi famire mwava tubakozeeko lisaali ne bwana bawamaanya twagala tubabolobo mulaba abantu bwe badduka this is one of shaping conduct mukazi w'ennyanja Mukasa w'ennyanja ddungu lya bwikale eyasigala omu nnyabwe yabazaala basatu ddungu lya bwikale Mukasa w'ennyanja n'ekiwanuka omulalo yeweggulu yeraddu ennyondo gy'ennyambala yakiwanuka omulalo ennyondo eyo nekiwanuka yakuba ennyondo amma bwe bukambwe kale kakati kitegedde nga Katonda w'ebutonda essabu lya Katonda twali tukkiriza mu Katonda omu nga liri ebutonda emukono Baganda believed in the supremacy of one God kakati bano bakugamba nti Katonda alimu naye alina bapersona basatu paatiri mwana ne mwoyo omutuukirivu this is the Baganda culture balina ddungu lya bwekale balina kiwanuka balina Mukasa w'ennyanja naye mulina Katonda oli ow'ebutonda emukono kati nammwe nabala ddungu nani when the Bazungu came they destroyed culture everything became static because they demanded litage nga bwe bajja this one had to be destroyed to control ne baleeta cash crops instead of going to a mandwa to ask for wealth you grow cash crops lima mwanyi lima coffee lima cotton lima we were entered kabaka nga yekka era mwanga yakola endagaano ne Carol Peters nti kabaka lukulu wa Germany yakizibwa okusuubula mu Buganda had a monopoly his public monopolies mbu naye singa mubikuba bisajja bino bijja kudduka byagambye ebya sitekazo mbubikubye sipeeso ku malwaliro ga gavumenti we know mwaleeta temwira fees biteesadde muli babbi mwaleeta Kamunyi zibakolere ambulance nga mwe temanyi nti covid agenda kuggwawo
as you are signing today mwewola sente kati ambulance zaabwe tezikola bagala ogobawo naye obusiru bwe balina mu mutwe if you want to sell it, get a marketeer. Yeah, kituufu. For us abasoma marketing and public relations, if you want to sell a refrigerator, juguze omusajja ali mu Iceland who doesn't want it, which means you must be more intelligent than the people you talk. Neno ogamba mbu abasepeso ababeera ku malwaliro abasawo bebeyambisa okubeddagala bakwate nikinda ku TV n'entwe yakyo noga kino nakyo kiina abawase waabwe wakyo. If you know that nurses, medical practitioners, smuggle drugs through special haya bakwate you plant in the nichesire nikijja ku TV nikitulako n'entwe yakyo. Nze mulimu abaana bange nze ndi tough ye bagenda okuwasa sigenda kuzaala bazzukulu basiru I vet you oba okoma mu pitu kakola ebikozi bya pitu ntegeere nti ewamu tojja kuwasa muwala wange oleete busiru mu family kasita nkutunulira ku TV koyogera busiru era mukola ebigezo bya pitu ate asoma mugererengero toyinza kudya family yaffe yange ogidairuti because mugamba buli whatever these fools are doing abazeekera bakayiira bagenda ku Equatorial hotel nebateekawo bomu polo olunaku abaspecial baali tebakoze bomu netulika muwanga bwentire n'asirika the following day abaspecial bakomawo abaali tebakoze waliwo yali azemu okulabika muwanga yababuuza lwaki because you're collaborating with the rebels. If we intelligence we know that the nurses and the doctors use taxis to smuggle drugs. I invest in, but I don't chase them away. Nalibadde nonya nga spending money to find out how do these people smuggle my drugs. Ne otegedde nti bana atobajjawo naye gano agasajja gaagala kuteekawo nze essajja lyajja ewange ngatunuulira ngatunuulira bweti byajja ewange ne bigamba but Mr. Mirundi I have a proposal for you. You have 10 omni buses. Yes, they are idle now. You don't know when the COVID will go. We want to zituwe fetuzikolere muki mbubakole funeral company baziteeke mugundi yaabwe webattiranga abantu abo nakwata kiboko nimbakubamusajja nankubira essimu nanga twasanzeeko gwe kubanga waliwo olosanga konzo oba bali abaka omusawo muganda tuyinza mugamba mbu wakola naye endagaano wasanzeeogaje abattakayiira batwala emundu mu ssabo nebabakwata naye ekyalemesa omusango wakayiira okimanyi babagamba baga nti jjajja ajje mu kooti ate abeere subjected medical testing tulabe oba si yoyo ate bwe tobigendamu you are losing a lot of things you experiment. Omusawo Muganda waliwo brother Anatoli ng'akwata omusista ng'amukwata ng'amutwala omusamize omusamize amugamba nti gwe musajja gwe oyo mukazi wo tazaala tirwaki tazaala nti aliko omusimu naye ekyobutazaala yakiraba nti omusista takola tazaala naye ekyogamba ono yayambala n'atwala omusista ngaani temwalaba ku lutalo Anatoli yateekawo emiliyoni 100 aboge n'abasamize ne bongala leeta bafaza 10 wali ku Constitution Square tulabe bafaza tulabe tukubensasa oba tebanyeenya naye Brother Antony we bamuwanguli yagamba timubanaze eddagala hadi bali tajja kwatalikiri bakwatulo yakati mubanaze eddagala mwete mubimanyi me am a researcher nobody can defeat me on anything because I've invested in this thing kakati nkubuulira nti Paulo Muwanga yakwata bano you have already known that when these people smuggle your drugs they use special first of all how many special tire people have you arrested with it because you now know the conduit etambuza negana agasajja kali emmere
n'okiroba nga ngalabi yokka tugayita gamufuula. You are only minister in charge of Kampala. You are only mayor of Kampala by chance. If it was doing exams, what is it? Because leadership, why do you now kati abaana baabo abadde bali awo balagewa gwe wagula emmotoka kikusaze kituufu naye ojjawo baki nti akatale kowino akawambibwa mukazi neyereega nawe ina oli musheefu nawe tukuyina naye mwali oyo yajja ewange. That woman came to me nanga nti banzibye Museveni yamuwa $5,000 najja naga nti bazibyeko bantutte mu Central Bank ne banziba ngenda okukebera bye yakolagana nabo oyo tujja musiba oyo ajja kujja. Many people tugenda gazi y'amakomera. Omanyi Museveni yakola ensobi emu Rawlings yabakuba amasasi ensalo n'agiggala ono yabaleeta poliisi ne balya waliwo okuggala ensalo ne balimu okufuluma abassa abantu ne batafuluma n'olaba emisi n'olaba abadduka n'olaba Kampala nga afuse saizi yepe n'olaba bajjeno abatakyasobola gobamba bagamba naye bagamba mbu bansibe munsibira ki bamaseeka babagamba nti eriyo egundi bagiyita batya omuliro nejjana jahannama lwaki bawotemubatta nange mbaga nti eriyo olunaku lwayiribya lwolwogera abaana babanno bewatta nobatundamu organize olunaku lwayiribya wejeruli abantu bakubuuza abaana ba nakugambye nti abaana 6 balina ekifo kibalimu miso yamaze seteeti yaffe ebamulitalinga bamaze omwaka mulamba babalawa sente nebaweereza eno naye tebakola ekitegeezade bwe nakola shoko kati ya preparing them for slaughter. So therefore that's my conclusion on this. To look at the Baganda how is solved the environmental issue and you look at the bazungu abazungu bakitegeera nti plague etta abasoga kawumpuli avudde ku kinti ku mmesi nebagamba zitta nebaganda very stubborn abasoga abazungu bagamba buli atta emmese n'agijjako omukira agituleetere mukyaki ofa tole ng'ojja n'omukira gw'emmese kakati emikira egyo bannaddiini ne bagikuŋŋaanya ne bagitwala ewa gavana. Most of the schools, hospitals for missionaries in Busoga were constructed using the mess. Kuba bategeera nti botte emmese bw'ogijjako omukira egenda kukola ki but Busoga stubborn era okumanya abazungu baali bagezi nnyo tewali muganda yatta mu mesa azitwale Busoga bazitunde because of transport kati bakikola kati Museveni n'aleeteeyo policy bagimubbiramu. But when the same practice was introduced in India abayindi nabo balunda emisota bagoba abazungu gibabojje abazungu ne basala amagezi ne bagatujugule ate omusota mugulezi abayindi baali bagezi okusinga ki abasoga abayindi balunda emisota ne givuka for commerce budget gye baali bakoze abazungu mu India kakati ate mwana wange ebintu gwekyotabye era musenero yaleeta emmese era musoga anti nkubuulira how the bazungu handled plague abazungu abo bwemulaba baali tebalina mmotoka zino zemuyina oneke mwoli oneke mwalimu nekifaananyi kye ngaakangabaddebwa ate tukukozeko details gye wavayo buli muntu alimu anti tugendako nga tunafa waga tukulage woli wetu abaana bo beetegekere ekigenda okuddi twakikuze egbonde tetwagala basajja bano kutukwatira ku mwana olinga ze bamutegeka omugenyi omupya oba omwana bebi nga bamuzadde buli bwonna obulimu enswera obulimu enkukunyi bwonna mubwerawo omwana janga tetwagala kusikira bintu bya Museveni bino. Museveni bwakisa wa siasa nedda twagala jeriroli palabendankabirwanga adduka bamubuuza amasajja kitutu bamu adduka beti kamye nagisi gyereka tetuyinza mukkiriza enagisi yagireka mu minisitule naye naddawula ate akyakolawo ki waleka enagisi enuka
omusajja ayingidde omuzikiti nga talina wuzu bamukola ki kati betikami singa yavuddewo dda onuka betikami onuka namugazi onuka singa fetwabagobye gwe nali kumanyika guest tv katunye kulonda amazzi tukomye kitaffe ekyokubiri twogere ku nsonga za airline wamu n'amasannyalaze nebaza buli yekumire Quest TV atugobera onawooli ali ku mayengo gongo tudde mudiro oba oli wakaawo n'abali ku mirimu gyo n'abali ku Facebook oba YouTube namwe mbebaza okuba nti mutugoberera waliwo omukulu ali mu Kigali Rwanda yatutumiddeko ne muzeyi Tamale era ng'agamba nti buli kaseera abeera akulaba ayagala nnyo obutabo bwe era n'agamba nti olina following nnene nnyo mu Kigali Rwanda bakubeerako yes olina following nnene basinga buli kyokola abaina history ya Rwanda because RPF bwe yagenda nagenda nabo I was very close to Dr. Bayingana Fuluma ne Bunyenyezi at one time naprovokinga Bunyenyezi ne mugamba mutulimba temwina lutalo lwe mu Rwanda nagamba mujje tugende natulamuze ekiro sawa mukaaga twali twakagenda tetwalaba ku Lwejema but Bayingana liked me. Bayingana spoke Swahili. Bayingana spoke French. Bayingana spoke Chinyarwanda. And he told me the last time I saw him, young auntie, we have not Twali Gabiro, we are approaching Gabiro. Nanganti, we have been approaching attacked from the Tanzanian border. Nanganti, naye. Your president likes Rwejema so much, but Rwejema comes from a family that produces queens. We cannot accept him. Olo tutuse ekibuye abali bagenzeke Kagame ekigali abali bagenzeke ekigali twali tutuse twakubendonga eggabiro twebaka ku bitanda twebaka ku kitanda kya Kabirimana mu session Kabirimana yayina egundi yayina embata nga ziri mu firiji tuzije ntuzokya twasale ng'ekitanda kya Habyarimana tukyebaka konyita kale naye kyasinga okunsanyusa abajasi ba Kongo bajja okuyamba Habyarimana baavuganga ggaali bakubanga mwesa sirimu ne badduka eggaali ne bazireka mundaki wayogedde ku kyendongo nange nyina kuba tebajjukiza abajja bamanyi nnyo kati generation yaabo bafuluma baani President Kagame yali tamanyi kwetandikira mukonakuzomeza 27 moshmula wano DJ awo enaku zomeza 27 omugenda kubeera gumugokka nange nja kubeera ndoza mundaba enaku zomeza 27 moshmula ajja kubokerera abayimbi ab'enjawulo Mzee Tamale ono jane hajati abantu nabagete tukizo gatukolera awo Embuga tukikolera awo kuolo mukono naye waliwo omusajja era muzomeza 27 musajja Munyarwanda yantutte mu Mabirizi complex nangamba londamu engatta esinga okubeera expensive londamu essuuti essaati n'omusipinaki yasasudde $7 nagenze wano mukwano kaffe gundi nga taliyo blender nga njagala blender nnondereko nga taliyo nga blender taliyo sabusanzeeyo yasubiddwa business yadde y'amaanyi kubanga blender yatamanyi abakolaki n'omusajja yasasudde $7 waliwo ono omwana ono gwogambye essuuti gye yampadde omwana omukiga oyo bannange omusajja bagala enamba naye bamu ku ssente mubuuza nti mwajjajja abo muzeeyi balina okuyamba kituufu kubanga essuuti zange zonna waliwo gye nayambadde kugundi eno puroguramu gye twazizaawo ne muwanga muyange buli omu aginoonya essuuti omwana ono yagitunda omwana oyo enamba eyo kati gwanamutumira ajja mubba kituufu oyo gwanamutumira ajja mubba ajja kumubba Museveni initiated bakayondo shop yabanoonya bamulwana baani kati oyo omwana bajja bwamu omwana baluvembe bano ebyomuweereza byebigula Tamale tetulina kadde katudde ku nnyonyi airline saga erimu I've written a book taata wange azze tandabyeko era ndowooza bamugambye nti ngenze mbaddemu mu library yange because I always fight against time. I've written a book
agasajja gasekanso kayoddewo obutabo bwange naye mwana wange nga Katonda nakuleetera ekizibu nabadde mu beesi era kati omukazi yankubidde esimu naŋŋamba nti obutabo bwaffe babuyoddewo maama wange yantunuulize wali naga nti eyo essimu gye bakubye egenda kuti neŋŋenda mu byuma byange si bino ate si bya miso waliyo ebirala waliwo gwona abagulira engoye kyembuuza gwona abambaza mumunaabambaza mumanyi omwenge gwebanyi omumanyi nabasabye balamuze kabuli judgment ebeere ku kabuli abantu bano bave ku butabo nidda lwina gasonyiwa gasajja gano gajowuganyo judgment ya kabuli nasabye bo banagaana naye nasabye judgment ya kabuli singa wabaawo omu naye naava muse nga yeetakula sinfa ya bulijjo nedda asaana okuwandagala envunyu mu mpale oba ebuziba nanukanga mukene abasajja bano bava ku butabo kuluno muwedde mujja kutambulirako mu bwagaali bw'abalema nasabye mpozi bantenguwe naye nasabye muyitidde okunjooga basajja mwe muyitiridde byayodde obutabo bwabyo ze nakuganda okusoma ku mambuzi kyajjangawo ebyo byasitekansi ebyo tebyasomanga mwatu tikina navali mujja kubakomyamu namuza kabuli nabasabye nataddewo nembasaba kabuli lamuza kabuli banange mulamuze kabuli batujoze ekiyitidde abasitekansi mulamuzeko nedda mulamuze ku kabuli bagenda balamula na kabuli kakati nkugamba mwe kyemutamanyi babbi ba Museveni ababbi ba Museveni abanyigiriza if you don't know the politics of today mbewuunya Museveni omwana gwe yaleeta mu revenue authority baali bamugobyemu that young man yakolako ne butcher y'ennyama ask him I know him but I have never gone to him mu Uganda revenue authority. Do you see him writing about him in the newspapers? Museveni yamulagira to recover money ze baali tebasasula oyo si waabwe ntiba tebamwogerako nabagambye nti ono Walusimbi is a highly intelligent Sanda Walusimbi highly intelligent. I know him. Tata we Captain Walusimbi yafiira mu nnyonyi ey'Italy n'abeerako mu Air Force najja he made a lot of innovations in Bumeme ne bamugobamu n'agenda walabyeko nga bamwogera nti Museveni gets a new press secretary walabyeko Nabusayi nga bamwogerako the moment you mention Nabusayi people will know kati oyo Museveni ajja mugobera bwereere lwaki bamubulokinze if you don't shine immediately nga toshayininze kakati goli shayininga ddi kubanga bo bakimanyi nti empapula z'amawulire ne radio nabiki byabwe ekitegezo ne bwana akola statement the only thing is to call a press conference ne batajja Museveni yamugobewo kwa Museveni nabagaye nti government ya Museveni ekizibu kyayina okujjako nga ffe tuvuddeyo abantu ne badduka abantu bategeera ntugenda basimba mukamuguni gavumenti ya Museveni erika ekibira kya Kalitunzi otema omuti gumu wamera weena bwagoba bazaala ababbi bazaala bwagoba omubbi omu bajja bana media bagina yaabwe. You look at this one example. This man Walusimbi has he featured anywhere? No. Because once you say, does anybody know where Nabusayi is? No. The moment you say Nabusayi into your them state house, you mention the other one. Kakati, they are searching for money. I've written a book. A Fox Karoli. Fox Karoli. And the Mafia. A Fox Karoli and the Mafia aboard the Uganda Airlines. The most dangerous person in this country today is Mukula. If Museveni does not hand Mukula effectively, Nabaganti Amusingi and Ami in our midst. Tamale. Mukula qualifications. It's not a question. What which person China. Nachikwata nachagala dance bechabi which pastor what you don't know about these people
Uganda Airlines has several unique issues. Ennyonyi gye bayita Bombardier wagisangawo. Even the name of Bombardier. Ne bakuga nti ogenda genda na Bombardier. Oga nti ya mukula jagala Museveni yatuyite benkumalewo. Yagula Bombardier. Do you know how much ennyonyi ziri bbiri ez'aba passengers? Even China yeekolera ennyonyi. Waliwo ennyonyi y'aba kampuni y'Abamerika n'eya Europe gye bagula ennyonyi. Okay. Because these travelers abalinnye ennyonyi, the majority are Americans and the Europeans. They only identify with their manufactured. Okay. Okay. Bombardier yavaawo yaba Canada. Kampuni kyeno mukula n'abakukoza ne munno oyo akubiddwa n'otakkiriza mukula luno gogo gy'okuliibwa luno gogenda okufuuka ekyokulya ngenda bakatabo kafulumye. I know these people. Okay. Nti kati bayina baagala okugula ennyonyi. Abamerika bajja wano. We have two Ugandans in the American company ekola ennyonyi. Bababuuza when they came here mukula ne banne abali mu State House blocked them from seeing Museveni. Why? The Americans don't give enjawulo. Tebagaba kintu kidogo. Mbayina and I know. Are you not attending a meeting? Am I not seeing you here? Naye tajja zibawa natutoyaganya ozibawa namusubiri kono mwetegekere bati mzee Tamale bukyalya none bukyojoga abantu kalenzi gwe kuluno omuziza yataga batu labade woterize bazigobiraka ati nkubuulira nituba kosase yeri mugambi kosase sennyonyi bale mumalawo tuwabeera nga omuvundu nga sennyonyi. That man is an idiot. It stinks more than a corpse. Muvundu nyo. Let him challenge me. Mubakubire sennyonyi anuka sennyonyi onuka. These are paid up people. Temutya kubawaabira. Let him challenge me. Ne video. So sennyonyi adduke. Banonya bintu birala nnyo. Mugambi banonya bintu birala. Nti Uganda Airlines eyagala okugula ennyonyi endala. Bano banoonya njawulo. Waliwo ddiiri y'okugula ennyonyi. Banoonya njawulo. Okay. Two, for how long do you detect it talina buyigiriza? Mwema. Kulino dduka. Mwema nakusonyiwa ha. Mwema. Kulino dduka. Mwema dduka. Nze njagala tubatolinge mu kkooti mwema okukweteko engalo mwema ayina ekyoto ewuwe namukwata dda ene kabalagala ayina ekyoto kyaki mwema muyina kugundi bwenti naye njagala mwema mpaabireko mu kkooti mukube mumalewo mwema namusonyiwa lwahamu tiroya wahamu mukubala akamuli munyuma nakino kipasa nenkikuba nemukula nemukubala ene mumalawo nanuka nembanukise mwenambanukise ate nze wange onkolaki kakati gati oyo omwana bakuba mukube bamutaki bakuba mukube oyo bakuba mukube omwana yagana enguzi omwana yine wa pasta gyasomera naye kono omukolako bino ebya pasta Yesu akuntumiyeko. Do you know that this girl doesn't know me? That woman doesn't know me. Bamturaki I wanted to ring her, she rejected the phone. Kweriko ojine namba wajijewo nkugambye nzabo bunambeera nabo mukubidde simu ngikula katagikutte. She doesn't know me. Tajimanyi namba ye tandabangako. Naye if you compare this girl and Bigirimana, they fall in the same category. Bigirimana bali bamutwala naye bakuba facility yaleeta technology ng'ente ey'ekkalamojja bwe bagikuba ekikato abayizi eyo be baagimuwa tulina gy'ogitunda ngesigalamu ka tracker yonna ennyama obaki obaki osuula bogirya buli ne bagamba tumukuba ate bamunju ekineewuunyusa naye mwaleeta abaganda bagandika kulwasomba famire ya Museveni yasomba
naye fe tetugenda mwe mwasomba naye tajja kutawanya ggwanga lye oba tutta tutte naye balimutta ati tutta ku makya balimutta lwaggulu naye mwatusombera abaana bawala basomba mwatusombera tetuyinza okukiriza ggwanga lyaffe kubiddamu ebyo byabusiru mu family yammwe ebyo mubeere nabyo. This is a country. Yeah, true. We have a stake in this country. Biba birimu nkuwulira kati nga muna Uganda. Yes, we have a stake in this country. Yes. You kill me every magoti mugisasula. Akasajja kayagala okutta mukazi wange. Kibaasa kisinga kutta muwala wange. Bali bagala kutta omwana wange aho. Naye buli mujja kusasula omuteeko. Mzee Tamale. Asasoni zo zoleeta. Zizikakasa nti president kyeva yawo omukyalo n'omulimu nga tayise mu procedures into. Do you know the experience of yali akuba? Leave alone. Let us assume this woman failed her O level. But have you looked at her experience? Munyonyi. Wano waliwo omusajja nga muyita Mbwijana. Mbwijana yalina kampuni yennyonyi nga yalina sente mmeka. How many people you tell me? Murwana yali alina PhD, wapa munna alina PhD. In Europe, what they do is universities to associate with such a people. Yes. Sudir University. Ajikoze. Sudir alina PhD. Waliwo amusinza business one. What do we want? Twagala kintu kutambula. Museveni does not believe in academic papers only. Because if we use the yardstick of academic papers only, Museveni does not have a master's degree. But he had, yomukuye nanyini sina duka kabitika sente bamukula bongeza sente abasomesa ne basitemako. Let mukula explain one see who is causing trouble in the Kumi Bishop's crisis. Nikazimba yanukula challenge you yanukula. The best Museveni can do is to call an extraordinary meeting bagobe mukula kuseke. Era mwamulaba yali adini mukabaka akoze kyegondi kyekye ekiboti kye bwakitaddeko kabaka mutemi bwakitaddekako emolimoli musajja gwera ekitaddekako emolimoli adidde munzige era alabiseeyo mukula ati mwana ni mwewuyi mukula bali bamuse mukalu ka Museveni ne bamugoba nti alese helicopter ekyagala omutta ne girlfriend we yafiira mu accident ne mukula mulina mitwe ekimwe egitanyiga university bana bakuyambisa mukula mbukubanga mukula luli is an expert mukula alioboze enyenyiki nete tubulire flight airs wakavuga mukula gwe muki yavuga zani mukula wavuga zani enyonyi otubulire. So I suspect nti ne mukodowe wange babu enako zino alidi bulo. When they started, let me tell you, when they revived Uganda Airlines, I raised these issues. Are we reviving Uganda Airlines for commercial purpose? No. Once you discover oil, all the thieves converge in your country. You get highways, you get flyovers, you get everything, but the question is, you are dealing with accessible resources. All the thieves are here. So buli omu kati bajja kuleeta ideas empitirivu ki nyingi nnyo. Kakati kankubuuza. Look, if this flyover yojolabi atoyo musajja luyimbaza omumanyi luyimbaza eri mu national muyinula kajina bweyejja n'agoba abaganda lusanvu omulokole. When you read this book of mine, I'm telling you, when I compare Aida, the first Morocco I see, I'm not seeing a Morocco in this government. I'm seeing very few Morocco. I'm telling you, Naraba they offer Kuchar. The first Morocco I saw was Aida. Abaroko Abaso, Baba Gamba Batia, Mungu Mema, Baba Itanga Mungu Mema, Ngababela Mugundi, Mutaki Singababudia, Nalimwezi, Narichi, Pasha gundi, Pasha wetegedde, Pasha mweyala yini, omwana wa mukola ali mweyala yini, Pasha wetegedde, Pasha ngenda kwabya, Pasha ngenda kukuba, Pasha tukuba simu ya, ati tusobola kunzi, nyito bakwalutali ebikumwinda.
asijagala nchokola nnyo pastor bamukubere gwomwenda gwe kuttaka ngali ku olutale pastor kitegedde omwana wali omusaba ebyensonyi pastor wali osaba omwana ebyensonyi pastor omwana gwokuba pastor wali tomusaba ebyensonyi wali toyagala omusaba pastor nkukuba akatambi wali tomusaba ebyensonyi wali tomusaba ebyensonyi pastor wali tomusaba ebyensonyi mukulawo mato kimanyi nti ono yali asaba omwana ono ebyensonyi bawe yasooka yagenderaki bawe omwana ono yasooka yagenda ngenda okubaba nsoma akatabo kange nze amuledde for charges mu kooti ebina ebiri okuba nti batadde omukyalo akazita kaliwo yanaki yalemesa okuba nti bayisaawo baagala kumugobawo bayiseewo ebyabwe nti singa I wrote a book about Bigirimana nembaga nti how does NRM lose. NRM loses why? Nti abantu ba Museveni bamuyiga nti Museveni depends on government institution. There ayigigi aziriko anuke nagisi ayigigi atasobola kuyingira muzikiti nganuke nagisi nganayanuke nagisi odita jeno anuke nagisi eyagamba nti facility yatambula emirundi nganuke nagisi mwanga talina wuzu anuke nagisi mwanga anuke nagisi mwanga onuke nagisi onuke nagisi ani atanuka nagisi wano kakati bo kye bakoze nti bakugaye nti omwana wa senior 4 omwana wa senior 4 yagwa ebigezo byonna yes yagwa ebigezo byonna letasaagiri kyaki failed all the exams except bimutwala mu maje is he going to manage you manage engineer no ayina managerial skills kituufu yes is an accountant no is mulwana an accountant no ono BMK accountant no kubanga mwema oyo omusajja akaguze and what they do we are pending her certificate stupid Museveni before Museveni makes research before Museveni appointed that girl had looked on her academic papers okay and this explains why the girl did not forge musajja gwe gweroya gwe nange nebuuza omukulu bwotava ojja kuddukana bajja kuba enyumba yo bajejjewo gwe musajja gwoizi bwali eno cross wani bamukula bwali gwe bajja kubeta ente omutwe CA akavaako muleya yali afuna obukadde kabugu 10 plus yavudde nagada agenda let me tell you when the president was telling us yatugamba nti amasanyalaze gajja kwala mu myezi 36 tuze ku masanyalaze ati bulira what did we know nze yasoma propaganda nakitegeera if he talks 3 months 3 years kujja kwekanga Museveni said emyezi 3 mwemeka nga baganda bakimanyi nti obwakuno tebukya katuli mwezi gwakubeka bukyanga akyogere why do you maintain her salary in Uganda currency convert it to dollars mwema buchojo dali nkusenyerwa ha naye ku luno let us have a confrontation a direct confrontation ogende mu kooti nite tugende mu kooti akatabo kafulumye mwema no pastor yali agala ebyaffe ebyawansi njagala tugende mu kooti oba pastor tewasaba ko byawansi ng'asaba byaffe ebimubyomwana nite kamba kubira ki pastor kino nkimalewo akatabo mukagule ensonga sizakumiribwa ggwanga wabula bayisaawo self interest baagala okuteekawo owaabwe baagala ne sente zino nati mbagaye nti ya looking for money Museveni abasikuizinze everywhere kaakati bo baagala mbu parliament has recommended parliament recommend ng'akakazi akasuula banka mwakakolaki you tell me mwebasajja mwe n'abakazi abali mu parliament what did you do to this woman who was selling banks on nesuli najisula nasite ziriyo who created if Uganda Airlines collapses can we have the impact of in the economy like akakaza akakaza ya bank bakalodi yakuse mwema akuulidde mwema umulako mwema nunkula mumuleko
ne munnamuono akubiddwa kubiddwa buli wamu musome akatabo kange ntukola ndaba akakwatako amuledefo legal battle akalinde akasome busome bakubira abasajja bano nono pastor yali asaba ebyawansi pastor yali asaba asokerako yali asaba ebyawansi pastor yali asaba ebyawansi pastor nkukubye ne audio zo naki kaliko ne bu audio pastor nkukubye wali osaba ebyawansi pastor wali osaba ebyawansi kabakubire gundi oyo senyonyi fake na academic papers taina senyonyi yatula nani nizaki bali kabegu mu kifuba n'amonge video njina senyonyi jayo omutwe senyonyi jayo omutwe senyonyi musa am provoking him into battle omukuba ntiisa nitukola senyonyi jayo ngalabye wakokosesa wakola ki senyonyi what do you do bwe twafuna nga trains tezirya ku rails what did you do where did you end oyagala tukomewa baba oyagala tukomewa munange oyagala tukomewa okayimbira oyagala ne senyonyi oyagala tukomewa senyonyi oyagala tukomewa oyagala senyonyi tukomewa bakubira tewali zake yadduka hano nzijukiza ensonga y'ebitwe bya teni senyonyi yakolaki senyonyi oyagala tukomewa oyagala tukomewa senyonyi oyagala tukomewa jayo omutwe senyonyi jayo omutwe benkumalewo kakati ekyamasanyalaze let me tell you the problem of Museveni nti abantu be the difference between Rwanda and Uganda and Kenya, Tanzania, these people work for their country. These ones wanted to overthrow Museveni. Baba bano bagala musuda n'ababe. If you want to defeat a revolutionary, you force him to want to do his early achievements. Okay. This is why. What are Museveni's early achievements? Infrastructure. Service delivery. When the opposite of Magezi. Kati bo balowooza mbu Museveni bwagwa bagenda kusigaza ebintu byabwe. So n'ababe bennyini ku Luz relatives balowooza nabaga nti Museveni alina akabiriiti aka kamuhoozi ababiriiti obwo amagye ne muhoozi byalina byokka. Museveni talina bamukubye. If you want to defeat a revolutionary, you force him to want to do his achievements. Okay. Buli kyakola kakati what did you live tebaga nti Uganda Airlines tebannakubuulirako Uganda Airlines ekola amagoba batekola tebateri akyogerako baagala mukazi aveewo bagule ennyonyi atudde mu ddiiro mulimu ono wakalubindi oyo wakalubindi naye museme twetumuyina oba atutte naye museme olimu noyo oyanuka baba anuka oyanuka nabe wabwe bamugubire woteri tebakyasula oyanuka ate oyanuka kati nabandi kakatabo kake kati nembagamba nti bano balinga banywi bawalaki yes nabaga nti waliwo omuntu lwasairinga towards a self-destruction mission nembaga nti abali mu gavumenti ya Museveni abagala mumusuula balinga banywi bawalaki abanywi bawalaki balowooza tubulayo eddakiika mmeka tukyalinayo eddakiika nga 25 kakati nsooka nenkugamba wano nti embaking in my language we have a saying that akanaafa tekawulira ng'ombe meaning that an animal that is trapped and killed by the hunters keeps its ears closed. The reasoning is that how can an animal with the clear ears follow prey to the hunters who make all of that noise? The hunters move with hunting dogs, they make a lot of noise. How then could such people kill an animal whose hearing system is perfect? This is where I differ with some of our people who are amassing wealth, who are busy interfering with the businesses that employ the majority of our people. 15 years ago, I told you
nti bamafia have embarked on self-destruction mission. Okay. Buli kimu kyonna Museveni kyeyakola bakireese. Yeah. If today you ask nti Museveni tukitaliigasa ayinaki? Ginonya nekubula. Nti when Museveni says return the markets to their vendors, nga baleeta omukazi nga ajjayo paadi nga akuba abantu paadi gwe muoli mukazi gwe muoli mu cemetery of state oyinamu gondiyo muoli ayinamu akapoloti oyinamu polotiyo buli ojoze enseno oyinamu polotiyo n'ekifaananyi kyo ekya vidiyo n'ebikolobero byokoze eggwanga ensonga yokka ye bulaka buuku y'omulembe guno natiisa ku bantu bano okumukuliyanga ku bantu kala nakugamba nti abantu bano bembakenze nakugamba nti those are like the anti-animals tebawuliza ng'ombe nti we want a Uganda Airlines. Yes. We want a Uganda Airlines enagenda mu America ng'ennyonyi zaayo twazigulawa nga twaziguleeyo negwe Bombardier wajijja naye mukula musajja gwe Bombardier wajijjawo tuwulire Bombardier tuwulire Airlines mukula gwe n'omutwe gwe. If Museveni does not deal with mukula he is losing power, and when I predict 10 things I see mukula balina okuyita meeting bamugobe ku gundi era wamulaba eri bweyeteeka ali noono batambula noono bwe bali ono ye business gundi ono nankabira ye vice president nankabira ye vice president government bagikola dda nkugamba. Furthermore, you can spark of a revolution easily. You can easily spark of a revolution. Yeah. Rain come from out of a clear sky. Ono omukazi ayinza okuyiwa abantu mu paaka mu bino ne badduka nga bagoba ye abagoba omukazi bugenda okuziba nga bagala gavumenti kuvaako kituufu naye bwe bajjuula bwakola abantu paadi nokuba nti waliwo minisita alisensibo ti bodaboda bazibale obalaki Yesu bamuzaala bagenda kubala bantu naye ensalo bagiggala balabeko sensese nga tebagadde ensalo teriiyo nolabinga naye nze siina wa minisita wa Kampala gye omwana wange tayinza kuwasaayo tewali ne meya tebakansala tewasaayo I have a veto tetujja kufuna bazzukulu basirusiru bagwagwagwagwa tetuyinza sisobola ewange okuwasaayo gwekola ebigezo bya wakamamumeka nti sasoma lwaki taata teyalina sente kankugererengera naye ewange siina musiru ajja kuwasaayo toli musiru abaana balo balina bangi nnyo nze n'abaana nkaaga n'embuto 3 tabasingako ku baana nkaaga abasinga bawala tudde mu kati. Furthermore, revolutionary politics dictates that the only way of stopping a revolution is refusing it to occur. Uyo omukazi abaliza revolution ebya taxi byemulimu ezo bodaboda zibaliza revolution okuzenyera ku bintu by'abantu bakeera ku makyanga bazze kulwanira bodaboda zaabwe zemuggalidde ku petrol stations bugenda okuzibanga baga nti Museveni aveeko. RPA bwe yali egenda mu nsoko yakole basaba Habyarimana nti tuwe passport otulicognize ngaze Banyarwanda because we know even Hutus come from Rwanda ne bagenda bali mebikaje bya meta but recognize us yagad ti Rwanda yajjo bwe bamukuba munti tutezi ngatabijja kikyasoboka. Yes but andi Kampala kituufu bajja mu kibuga kulwanira ki bodaboda zaabwe. Yes mlimeri gwera nga ngobufudembe butalina magezi bwadduse dda naye ku luno tusomeseza abantu mumulina okudduka abatakudda abantu mumulina okudduka ate nti sigenda kudduka hawusigala ennyumba nga yakutte omuliro afiirwayo ekiteeteeyi kyayina bibiri ekimu kyeyalira emitwe etwe ekira kyasula ffe tutema butemi ffe tutema na biteeteeyi byaffe naye munafuluma ekibuga nedda munafuluma ekibuga ente munazi kuba muti eziri mu faamu zamanyira okudduka zigenda kyawagonya ogenda nobatulya nobaganda mmwe omukazi ayina nga mukabada mulimu ebintu bya sengaawe eyamusibirira byamusibirira atakula atya naye lwaki mutakudde ensi eno mukula lwaki oddidde omuvuka ono n'akutakoze ensi
oyo ye yaggwawo mbalaba bayine womukanada we bali mu serena otakanyiza bwezeeze lumonda akonya nabwo omuzaako gwe wakona kati gwe genda bubwo woteri zitunde abantu tebakyazisulamu obeere n'ebyo ofunewo okwekengalabiyo nga tebannajasa baba they are itching to grab you like a grasshopper waliwo omulisi abantu gwe bayikinga okukwata nga ssennyonyi alibuuka nga nnyonyi kugamba tudde ku nsonga y'amasannyalaze faalamowa kakati nakugamba nti mu nsi mu Uganda ti Museveni has embarked Museveni yakugamba nti sikyumalayi ezikuza eggwanga Museveni identified the economic bottlenecks before anybody in Africa. Era twagenda mu UN nga tuli next to Nigeria. President wa Nigeria yagamba Yaladuwa ti bw'amala okwogera twasaba tudde tukole speech yaffe wali omaze ogikuba Museveni yababuuza nti Belenian goals mu Africans you believe in miracles mwali mutoza mwenda kuloga nti what's the infrastructure Museveni yagenda mu World Bank n'asabayo sente nga eyo enammanvu industrial center walina okubeerayo flyover nasasira tujja kunoonya ne mukabulizisasula ezo zaaliibwa there was supposed to be a flyover nti eri traffic eva ejjinja teyingira mu zino where did the money go ekyensi yonna yonnaekyogerako ensi esi cemetery of shame abaana bammwe n'abaliddawo bakome okubba solution yokka koma kubba isimba daamu yayonoonese kati nkugamba nti Museveni yakugamba chief electricity nakugamba nti per capita nali manyi per capita income Museveni even explained two things the cheapest amasanyalaze galina okubeera cheapest 2 cents naga nti waliwo ekibayita capital oba consumption ti omuntu omu masanyalaze gakozesa mu Europe. That's my first time to hear that thing yakyogera ne Mugondi ne Kenya amasajja ne beewuunya do you know mu Africa simanyi per capita consumption eya power you see twasoma geography akasombo ddamu yali yaki eggana masanyalaze in Mozambique the Portuguese constructed it when you go to Ethiopia bakoze eki cheap power because everything now needs electricity and solar the source the future amafuta tegakyaliyo kituufu ebintu kati biri ku solar energy that's the where people are going tulina hydro tulina thermal tulina gundi Museveni yagenda ebya solar pano ze yateeka ekalangala ze zamusooka e Kampala zitya pano bagende bazikebere yalagabira solar yes abadda ze zamusooka e Kampala because these people don't know their country sente zeyewoolako when you are talking about integration nga ne General Eric Mwine ajjanjabirwa Kenya ate ajja kunjanjabirwa Kenya not in the military hospital because as East Africa you have a military hospital but later ajjanjabirwa mu military hospital General bamujjanjabirawo nezo mwazibba zaaliibwa nezo waliwo wano omusajja yali mu Germany nampita nange ntuntunulya abasirikale abo abalina amagulu ago abatambula n'emiti nga musajja ali mulago akola amagulu nga amagulu gagula $3,000,000 naye nga agakola emitwalo engi nabuulyako omumu b'amagye mbuga nti bamukuba essasi yugo tumulaga ntasi omusajja yakola nga artificial legs bamukola bati atatte bano ate zino bafuna $3,000,000 that man would move on to Mara Queens yali abatira business yes
What country do we have? Kufuna mu buntu yagala kufuna. What country do we have? What country do we have? Etasobola kutegeera nti Museveni yakola bottlenecks naga nti a modern state yakola ebintu bina. Put up infrastructure nakola 20 industrial park. Lwakakamba no ulimu Museveni tuovese lwakakamba nakwezo kabale ettaka lya lwakakamba bajja kunoonya keriga musendeza national security ene kajikuba ekiko lwakakamba nekeriga nekadde lwakakamba bwina gurupu yabo omuli ono oyo alinga atali oyo ayise sebo tukwatiddewo talina omuzingizi oyo ye talina wawe oyo yesa namuwonako alifiira mu bweru nga mu jairo bweru kakati one infrastructure yep. Two cheap labor cheap electricity yep. ebyo bibiri naga mu nsi ezimu tukira competitive advantage East Africa is going to become one country ekitegeeza njaga mbuuza nti what are the benefits zenfuna kubanga bwenkole a factory in Tanzania bijja kujja wano bijja kubekiri ebanga ki omukyalo oyo yali MP Mugonde mukazi bamuyita Mpiino nabaga nti yafuna abasajja ne bamugaa nti mubonabona ne floods ewammwe twagalanga mukole endagano naffe nga floods emiga gyonna ffe tujja ntuyola amazzi ntugatwala tugateeka mu reserve tugeeka export aliwo watudde bamukuba akalulu mukafanizi bahati n'obukooti semetry of shame nawo mwebali balina okubeera buli akoze ekintu wano semetry of shame gyetugenda tulengerayo nedda walina okubeera wenjawulo wakati wa Museveni walina ono yasonyiwa nedda eggwanga lirina okutambula mu myaka nga 10 ng'abasajja bano tebakyabba ssente adduka buddu Museveni wanted to build this country obubbi buyitirizebetagayo support nadduka omuntu nadduka bahati nadduka okutuuka embalala ng'empale gyasigazira okutuuka ekomaale kuyingira Rwanda ng'ali Rwanda we twetaaga obukambo obuyitiridde nakugamba nti ennyanja mugirumbi abavubi mubabbi omusinyo gw'omulwera mugulumbi mugubbi Ugandans are not complaining about the price of commodities no their source of income bazibba tebakyalina mirimu omusajja wa butoda abasajja bali mu butoda ngobayogera ku butoda era sebo bajja ne bazibbawo ffe tulina kubeera mbwa antingidom nga batukanyukirayo magumba but tosobola kubeera na sente nga gwoziina nga wali toziina gwozijjewa zogaba. That's why people are poor gwozijewa ali yengera nepaani ya motoka wano ng'ava mu nsiko. That's why people are poor. Baluka balumba ebyalo sababu eyo yani baziyitako bagira bati mujja kulaba bazetegereza mu kifo ky'okuyamba babagoba mutta oliwo omukazi ali notorious mugo bamwepikira naye mu mayimi baboogerako. Waliwo Ssekabaka Hussein yali mugondi Ssekabaka Hussein yali mugondi Ssekabaka Hussein yali mu Jordan yavuganga motoka ya taxi ekirawulire bye bamwogerako. Waliwo Jeno Muhammad Mutala yatambulanga ng'abantu bamumanyi era olumu yagenda ku post office akimenya ekiteekeyo ky'omusajja n'amukuba oluyinga tamumanyi akuba pulezidenti oli yamusabye enguzi. Singa mu kifo ky'okweggalira eyo mu Serena mutambulako ne muwulira muddukana nemuwulira aliyo information va kuyayisa erife naye singa muwulira abantu abavudde gye bagaba ssente ne bakubwira lego manyi teyasoose kulaba bali olaba feza atuwadde fatumazizaawo ennaku singa mumanyi ensi byeboogerera temwali gyoze bantu kubanga
waliwo abasajja bagadi neyone yeza okusaba mu kkanisa singa amasanyaze nomvumbagirirawo temumanyi bukyayi kala nawandika kanaokale kankubuli mmalize nkugamba in their insatiable urge for money the mafia group which is politically called capitalistic group has not spared the social sector. In fact, many countries, the political thieves spare certain sectors for crucial service to the population. In Zimbabwe, for example, a policeman can't get a bribe from a poacher. You all know that Zimbabwe gets its income from tourism. In Ethiopia, the Ethiopian Airways, Mukola, take a note of this. In Ethiopia, no, pastor yaliagala ebyawansi. Naye mugenda kuli okutambibwa pastor ajja kuddu ate sikubirwa simu. Nga. Oganda. Bw'onkubira essimu oba okutteyo. Gwe linda mbookoze tugende mu kkooti ne mu wema. Gwe tutawaana. Akatabo kafulumye. Ne pasitooli asookerwako eyasaba ebyaffe. Pastor yasaba ebyaffe. Pastor gwe baagula. Pastor gwe baagula. Yali asaba ebyawaasi. Nkugamba. It is Zimbabwe, for example. A policeman can't get a bribe from a poacher. Do you all know Zimbabwean policemen know that Zimbabwe gets its income? Zimbabwe gets income from tourism. In Ethiopia, the Ethiopian Airways has always been spared by the political thieves as a national political carry. Okay. Naye abantu kaba kubesimu oba mwatuggyeko. Kwetuli. Oba tetuwulirwa. Balina byabwe. Naye nkugamba. Whenever I see the president spending sleepless nights talking about the constitutional power placed to an economy, I'm saddened that any sensible Ugandan can mess up with the power. Okay. Nobody can convince me that anybody who messes up with the power generation is a friend of the president. Power touches on every Ugandan. Therefore, when you mess up with the power producing company, you are actually staking a coup d'etat 15 years ago. So actually yes, we must isolate these people. Okay. Nti kakati mwe kampabuli nankabira waweza gula masanyazi ebibyo nabya bulimba. Kugula Kenya. The best way would be to institute a committee of engineers. Or is it viable oba batubba? Okay. Yes, then baba jabagula. Billion atano munya bazibba kukaluma. Ngamuno ndi ngwali asinika binyo. Ne isimbe era waliwo sage yali. Yes. You tell me Tanzania has had the longest relationship with the Chinese. Why do the Chinese don't steal in Tanzania? What you want? China baina company please. Baina ya government ne ya bapi. Kutwagenda ne president China kumuchoga. Gali kati de barua ngatekajirese mu bank. Bagagenze je kanali yanguzi. Musajja nanonye barua ne muhola. Ne tulu ya Museveni. Museveni nadda mu Uganda n'agagamba mu. Ono musajja gumalira obudde mukaggo okusinga Uganda. Ebbaluwa eriwa. Ekyoli kyambasada bakijjayo kyoli kibwa bugisu. Your Excellency, I think we can talk to Kampala and I don't want that nonsense. You go now. Write this rate and bring it to me for 5 days. Nekigenda bakitangane kyali kyala DC nebakitwala n'enkola byokyo nesekembe yake China. Nekikolerayo mmezi muliira naye yalimu mudiiro yali misa technology olwo Museveni bamulimbye muliiro Museveni yabaga omusajja oli is a Chinese owa banka gye twagendamu Exim Bank. He was polite. Museveni is highly respected. Omwa tata yagamba sijja kulaba naye kakusindikira abaana bange bameka oyogere nabo baali bagenda okukola coffee factory egindi
ng'ente gundi yazibadda eyali akulira live stock animal industry ng'ente faamu yagitunda dda abaana ba Tata Museveni weereri abawadde they told me they went back abo bonna bali mu cemetery of shame tukuziika tonnafa nedda nankubira tukuziika tugenda bazika nga temunnafa ate ejja kubeerayo tujja fulidde se nedda ekyo mukolenga mumanyi nti wa abaana bo bakolenga bamanyi nti olimu ogenda kuziikibwawo olina okuziikibwa those who are frustrated Museveni nti sebo bo twagenda Japan Toyota naga nti nze motoka zammwe nze wamwe temugula motoka zange but I know Museveni is highly intelligent lwakuba sebaddewo naye I can send him netugenda mubakola zino gundi samusanga manager twamusangawo because they know that once Museveni markets you in Africa obokozese nze nabeeranga mu conferences nga bagamba the next speaker is Yoweri Museveni ku screen nga baddamu abantu bakomawo Museveni is a man who like Nkuruma who has ideas that have not worked in his country kubanga bajja bamujjeko ate babe bamu nyumba ye abo mu nyumba ye basinze okumulwanyisa aje jatanga bajozaamu yes nti when you look at the efforts the loans were acquired to produce labor chebanya electricity kakati ono nankamiro asinika binyo yes bangamye was talking laughing nankabiro tuyina choyina mu gwanga mono nankabiro akakaze akate kako ngatakayina like prime minister nankabiro mbu yali agenda kubeera vice president uwona ajoga abantu kakati kyokola abantu ebintu bye Museveni bwamujja wano nga bamuteeka wano bwamujja wano nga bamukola ki seriously cannot move nabagamba nti ekirombe ekisinza gold wano mu Uganda kiri buyikwe ani yali akyogedde Museveni yakimensioningako nakabira tamanyiwo ekiri si ekyatisa omusajja oyo akasajja kemulaga akawumba tutu nekagamba ti omusajja yetuze teyenyaga tatunakola swago nawe bajja kunoonya ekisajja gwe nawe olina okunoonya ekyebutabika nekigamba omwana wa kaka teyatta muntu ali maadi omulamuzi nakikuba ekiddeyo butabika n'entwe yakyo nawe oli mu cemetery office gundi gano bonna n'abaana baabo balina okunoonyezebwa gye bali abantu bategeere nti eggwanga likujjukira n'abaana bo this is the only way tikakati tugenda kuddayo muki don't listen to nankabirwa kubanga Museveni kyebamukola nti Museveni is opposed to renewal of contract yawumeme they are looking for money like now as they want to install a new person in the war in airlines tumwebaza atule mu genda atule ku bujulizi bwa organic case babo ali mu genda justice nawa paka de bamufumula namufumula walemu okugala programu zange ngoli mu kwata kimu nkulwaze njope oba oli musajja tumwebaza njagala jakeji tumwebaze jakeji endala tumwebaze jakeji endala age tulebane mutoke mutegere nti Mirundi yaleka omwana ku nsi tulebane mutegere nti nina amaanyi wano nina amaanyi mu ggwanga mberekereze nasikono kujja kulwancha eggwanga kye libalitegeera this young girl is abused for nothing bamuturaki bamukuba they want okumujjawo bayisolingewo waabwe bayite ennyonyi diri yakugula nnyonyi if the girl is you would say omwana ono yasanga airline ekola sente nyingi naye ebbanga lyamazeemu the profits have declined yes kakati what do you say because of her poor academic yes mwina academic papers mu parliament mwina academic no ono minister waliwo minister academic papers azijjawo mulabye olwaliwo nga muwulire atiisa aba sports nga academic papers azijjawo tazina namwe bukokoyo bugeera mwina academic papers mwe muzinamu tubafungule nkufungule baba nkufungule tubafungule mwe abatambulira ku gondi tufungule kabineti yokka tubafungule minisita bokka byasoma si byebi nankabirwa yasoma
conflict resolution tebamuyitangako ku kyalo kutereeza maka tata asangako na ku nte zirwana energy aginoonyamu how relevant is Nankabirwa's cause to energy